abakuuma ddembe tulina ebiti byanjawulo mbakuuma ddembe naffe tulina ghetto security njagala kuwaayo enamba yange eri ba ghetto youth njagala kuwa enamba ya ghetto president eri ba ghetto youth ebiseera ebisinga obungi baade bakwata ba ghetto youth mu byokwekalakaasa n'essawa za kafyu kwebagamba nti ssaawa emu mudde waka nga mudde waka era gwe baba bakutte mu ghetto ngenda kuwa enamba eno eri 772 43 87 24 eyo namba ya ghetto president tevaako poliisi ezo nze nzivunanyizibwako ensonga z'aba ghetto youth nekiraba aba ghetto youth temwenyigira mu kwekalakaasa ebintu bya ddala byali mu pulaani ebintu bya ddala bwe bagamba nti ddemabega bagamba nti ddewaka waka abasajja bajja bakuba bullet ebya ddala njagala mukimanye ekyo njagala mukiwulirize togenda mu lutalo lwa mmundu n'okasuka jjinja emmundu bagiyita omugemera wala gugemera wala tekukkiriza kola ki kaakati bagamba nti munnaye teweekalakaasa ebintu bya ddala ghetto youth kano si kawaani ebintu bya ddala wanika ekigalo woneyala ekyagenda mu maaso era tulina projects nyingi mbadde nga ntuuka mu zigeto zonna nga mpuliriza ebizibu by'aba ghetto youth nga bitwalidde pulezidenti bagambye tumaliriza okulonda buli kimu kigenda kubeera ki era projekti eyo tukola chako briquettes amanda getujja mu kasasiro mu bituwaseemu ne kasasiro omulala ne tukolamu amanda era tulina bekeri yaffe gye bayita ghetto bread omugaati gye guli mu ghetto ne sabbuuni waffe ghetto soap twamutandise agenda kuba ajja ku maketi ng'era tuyita mu ekyo ekibiina kyaffe kyetuyita wanika ekigalo woneyala ba ghetto youth President Museveni nakusomesa nga 14 January 3 mu bbanga Omulamwa gw'olunaku mukayi nfunye amaanyi kubanga nywedde Utamu Miracle Soda Drink koza obutwa musaayi n'ofuna amaanyi. Gavumenti ng'ekolaganira wamu n'ekibiina ky'amawanga amagatte wano mu Uganda n'ekitongole Youth Coalition for SDGs bategese empaka z'abayiiya ng'ekigendererwa kwe kufuna ebirowoozo akakadde kalamba okuva mu bavubuka okwetoloola eggwanga lyonna. Yes, so mukule ngamba agigabye bakwata kafyu kuba kuja jabucha ma nenga kafyu bakwata sinzo ndajikwata kwa kafyu mumanyi neche mwagaddeko buchamani bwamaze okugaba enamba atavuuka n'ababuulirira nabagate weetaba mivuyo yingire enkango obudde bukyali gega mateeka gali wale kyekyo kirina okola kyekyo kirina okugendera ku bannange saawa eno ebintu bya kibi nanyini awadi edwa ate Jimmy bamuwa ate mumwe yaki twagateeka wadi wafuna wadi nekusalero wali wadi zinafuna wadi eri ezo group kuzi kimulanga ne zali zaki kimulanga ne president agetekera ya wadi ba president anafaga otegera session ya kimulangani nga kampuni ki kimulanga bikola nyingi simu yafunya mugenda kuba keno kimula kampuni ya award te nominatinga nedda mulekera watoto siwaza ato obugere bokoze iki sogera kimula baka sabutoni siza magira amasimu nze nkwata ku masimu manyi bisajja bino bigera ne binefulira ne birowooza biri ku muntu nange ndi musajja munnamu lwagamba musikati na bitetei kuita mwaka mpya tumutumireko webale munange bamu mwana we baba mbatwala tuteni batwala yusa tutele ku masimu ate abantu batubulire engeri abavuka gye basobola okukola ki gye basobola okubanga bayita mu kulonda kuno ng'ate tebalumizza muntu mulala yenna ali kusimugamba hello
Chiri Uganda mama Nyabo. Hello. Tu. Amasimu munange naye ng'ate abantu abagenzi omukulembeze babadde bangi. So ne Michael yabaddeyo. Titamale yatandika gyobera ku konvoyi yabagenzi. Omutani? Ono yagula embuzi emu n'afuna embuzi 10. Nanta Jomi. Wanji taata. Mwebale tuweereza. Kale mukwano nawe weebale kubeerako. Owakataayi. Yaman. Kiriwo. Nze ndi ku muzuuli. Ekyo ky'osobola. Kituufu. Obukitegeti. Amanya nze Promota Tamale. Nebadde Tamale. Shiromatiki. Tamale yasubiddwa mu kisogo okugamba ki ogogamba omukulembeze oluguudo lwewa? Munnanga nzija. Nzija Shiromatiki namulabye kwano kusala ng'agenda ku kalenda awo. Obadde ononyayo ki ebivulu babise. Ne mugamba. Tamale. Ekkubo ly'oku kalenda awo ogerako ebinnya biringa ebyeri ejana mukaake waffe. Nze mu kibuga Kampala. Kyokka ate ensonga ennuma. Sebo. Abo babugema mu kifo ky'okwogera simanyi ba Butaman mu kifo ky'okwogera ku nsonga eziruma abantu ezigatta abantu nga ensonga zo ekkubo ery'oku kalenda okudda wano wansi oisalaamu okudda ekkubo ly'eŋŋamba lyekkubo eryatwalako flashinsi nga zo wano e Uganda lyekkubo erijjukirwa nga bakamadaala ku Elizabeth yali aliwa ensonga zange katuveeyo eyo naye ono maaka bugendo gwemuleese ebintu ebiruma abantu singa bebatutte ew'omukulu pulezidenti ne bo kati yabaze bamuwaddeyo miliyoni 5 addeko emitwalo 10 buli muvubuka yamuwaddeko 15. Tamale omuvubuka ayisa mu kulonda nga talumizza muntu mulala. Gwe mulamwa. Awo kati omulamwa Hey, ne Butaman yabakoze ghetto bacon. Ghetto blade. Agenda migati. Ne ghetto juice. Chetulanga, ne ghetto juice. Tulanga enkulakulana y'amaanyi. Abageto ne ghetto soap. Kale ghetto juice nyakulwawo mwesiga naye tewali chakula. Kubanga izo bamuti. Ali kusimugamba hello. Hello Sebo. Jebaleko. Kale Sebo nawe jebaleko Sebo. Mama. Oli Sebo. Amanya gaffe taata osinzidde wa Sebo? Ani? Osinzidde kiwoko taata? Sebo. Ebigambo bya taata wange bitono nnyo. Mpola musajja wadde kati gwe sukali onnuna waki? Totukoya nawe totuogezaako ali kusimugamba hello botu watuogezaako hello wati nyabo kale nyabo nawe jebaleko mukwano nga masimu lero gambeeredde kibannange ab'emikwano sobola nogera ku Facebook page yaffe ya Bukedde TV ate era n'oteesa naffe ku mulamwa ogwo gwennyini gwegwo wali akayisa n'oteekawo walai Lija chiru na chiti. Kiria. Happy New Year from my. Happy New Year pandemic achale medo. Wadi lija chiru. Pandemic achale medo. Tena kumulamwa. Achale medo kena party tu. Okay, tena kumulamwa. Yena mukanga ya chiru kaza. Kati wanaye. Nizamba bende walai tambwangu. Lacha jogi. Nzendi wa speed kutwala speed yange bya speed aduse ni okudduka kale esawa wesiwena dala abananga twekirayo obukopo dala fulasikane mwajani chai dala aliwa muddugavu tutwale mukasha tunafana nnyo mama base bana banyabo tubaniza mukasha kavako unako olwaleero mwemelo kwera akamwatide daga mukalimiridde leero kalimu obuzibu bungi nnyo ensonga zetukwatako leero nzibu nenemuko byomi zimwe gumba ngozi nyingi zanga bushali soko zinyumize zirimu ekinyusi zirimu ekinyusi kuba guzitya ate kyayi mukalu jomi kakubuuzi kinasoko tubona abagenzi b'omukulembeze abatuwe bonna baliweero atuwe ku bifaananyi kwanza wabadde ne wembuze oyo ani King Michael Onyamira ne basajja mivule wembuze munafuna embuzi munafuna mwente 10
embuzi yazale ono sikulufika wakafirike oyo nakawere n'omwana we ne Museveni nabo mukuyo asibakato bofuna ng'omukisa mulamu bw'ensi noga tosikana kiringa kati ali eyo ayagala kusikana shiru waliwo badijja bali omagamba nensikana shiru tunyumyemu ogamba kino ekyo tebanyambaako wano ne wano ne wano nate nofuna mukisa gusikana shiru ate nonyumya bya dijje mulala oba ofunyemu oba oyambye ab'ekyalo kyo tolina kyobayambye era basigala bakukuluma bali abazzukulu bali kubuuza bw'osikana shiru wamugamba ki watuyamba ki ng'ekyalo ddala washibaga nosika nomukulembeze mu bulungi ng'abantu bavubuka tukwesefe avubuka banno tumanye ensonga zogenda otwala zaffe bavubuka zaffe tumaze ebbanga tukaaba tugamba naye emirimu tetuyina bannange emirimu mitono bannange emirimu kale gyali baddewo naye kapito tewali bannange ani atukwatiddeko tegedde omukulu wuyo ne tumusindika ew'omukulembeze w'omukulembeze weyogedde ebirala ebitakwatako national water biri yebikola yetwala amazzi ebyenjawulo mu nsonga ng'eyo agoliwa national water okitegeeza national water bamuwadde enguzi tusooka tuba ku ddoboozi ya Shibakato obulumi bungi nnyo tabanga ekiriwo abaana ba ghetto abantu baffe ab'omu ghetto muwage muyogeeyogere bansonga mwe mulidde empanga kuzalawo k'emabega katono abajjukira abazi bagoberera Shibakato omwaka oguwedde nga gutandika awo nga mu Gwokusatu nabanyumiza nti nasisinkana President Museveni bwensinkana President Museveni ne tunyumyamu bwe tunyumyamu ne mwanjulira project yange gye nalina mu bwongo gye bayita the Ghetto Initiative. Project eyo nagizimba nkyalina mu opposition nga nkyali wa people power mpola mpola mbizimba mu mutwe bwe mpandiika ebirala bwe nteeka mu simu yange ne mbigattagatta so bwe nagimuliriramu n'aŋŋamba ekyo ekintu nga kirungi nnyo feza esooka nga bagiyita light up the ghetto whereby nagamba president nti zino ghetto zirimu obuzikiza bungi zanzigotta onaabuuka omwala waliwo kazambi obudde bw'ekiro insecurity ebeera nnyingi nnyo mu ghetto lwa nsonga tewabeerayo mataala ng'eyokubiri yali free water for the ghetto nagamba president nti abantu mu ghetto already situation mbi naye ate banywa amazzi agali contaminated lwa nsonga obukyafu bungi nga bw'obimanya ebya ghetto basana amazzi ga nzizi wera amazzi g'enzizi g'okuluzi gabeera mayonjo naye toyi eri waliwo toyi endala waliwo omwala in the end ne bagabera amazzi ga luzi gamala ne gabeera contaminated ensonga lwaki mu ghetto olaba waliwo obulwadde bungi nnyo ne mugamba naye tubayiseemu kataapu kamu ak'amazzi buli seero lwansonga gavumenti obwo obusobozi ebuyina amazzi galayisi nnyo naŋŋamba confirmed nakyo nkikkiriza ne ŋŋamba president emirimu egisookerwako tukwate abaana ba ghetto be tubatutwala bakole n'akikkiriza twali bakikolako covid najja covid bwajja nga bwe mwabiraba ensi nesooka efunamu setback mu buli kimu kati munnange olunaku lw'eggulu ndijjo mati ninkunyumiza ki president nga mpita nga ŋŋamba jangu n'egundi jangu n'ebanno ne mugamba nzija ne ttiimu yonna ne tugenda presidential advisor ba full figure ba basajja mivule ba bajjo ba ali ba alexi ne tulumba nolwekyo abaana ba ghetto anytime from now nga natete publicity bwabagamba tuli mu kitundu kyammwe era bwokera ku macyango olaba nga tokyayawula misana na kiro manya Shibakato yabafuddeko byo bino byembagamba baana baffe tewetuulako mu creating ideas muzoogere muziteekeyo tomanya omukisa gusobola okukutomera nedda mugende mpola amazzi bwe gajja mu kitundu buli omu asasula Thank you so much. Amazzi gyegali. Amazzi ageso ayokola mbusima tu amazzi contaminated. Amazzi katandikira kuva kuso. Kati gobo ogenza president namugamba ki? Ali Jomi. Ngana kujjo. Jomi. Oze. President. Era wanyimira wenti mu bitibwe binyine mga tata munango omukulembeze nga bondaba. Nze kola bansibuka kalo ke bayita kire kabira. Kire kabira yo jolabo jiraba. Erimu abavubuka bangi nnyo nyini ddala naye kitawanya president kiri kimu tetulina byakola tetulina mirimu. Naye nga tetwagala kola kiri akubuuza agala nkuyambe ekya ngamba kati wuliriza njagala kutandika busako nganze nacha wawe nganze agikulidde era njimbirye mu lire kirabira mu station mbagamba buvuka musimbe line buli ayagala ekyokola oyagala kola mulimu ki ngola kola gundi gwacha kati saluni oyagala kola ki ate business sezo mbawole sente ate sirenga mutalina listen wakuziza ando onjumpulide budde andi ngomtegede oyo mkazi wa ngulira nze yele somula moguno
genda mulyano osata president ndamusaba tubulire pulira seta osibulungi tokona chai andi wala andi muri wala era nkuli wala namuga sebo kulembeze wegwanga amani anze Bruno Betty muzukulu wa mukomandiga nsula bakaliga mansala matuga kulembeze akuza akuyamba tozive wachilo twege chikampuni ekinene abuka tukole ngomu tuwe kampuni nene ndoza principal ndolabye tukolomu ngavuka tujjamu akasenta akatuyamba mu kikampuni kyobotadde ku kitundu okwo kola batunama ngoli abakampuni andi banja bisabasa badda ne bazirya buti siru gwo botuka yokolaki ekyaganyisiza bebe kulu okutu ekyo okwogera yekigambo lowooza kyabadde kinirako omukuboga nawulidde mbe omukulu oyo golaboyo alayika bamu akasente kangi yakazimba omukulu bamuganya okwogera wala solooza nnyo akasente nga akasente zawaziwe nanewa sibimanyi njogera bwogezi babye mbiwulidde mbu producer yabyogedde omukulu yakoze atya kusaasira naye nabye yayogedde ng'omuntu naye kale yayogedde era bye byabulijjo nga bw'omanyi nti always abaluzoninga mukazi alinga atasoma nnyo obulungi naye always wastandinga mu banne abaluzoninga nnyo amale naye yayogedde teri yatayogedde yayina embuzi emu nakufuna etekumi naye kino nkigamba abavubuka obuvubuka bwoba olina omutugo wegomba okusisinkana bw'omutugo okobera nekyendowooza nti amitinga president ebintu bibabulako alina entiisa twagala mazzi twagasaze mu geto obadde gyebiri ebyo abavubuka era we batyo omunange kubanga aba Netherlands Institute of Multi-Party Democracy n'aba ipod bagambye kino kola ekintu kimu wekiti wekuume mwana wa maama lekera otoyo kya bipiira tewekalakasa okitegedde buno obulamu bubwo okitegedde oyinza okwagalako kyekipiira ng'otagetinze neiba ekipiira nekyokyamu owewuwo maama wo okitegedde nti lwoyagaliza mukakitawo olumala nelukolaki ne lutta nnyoko so n'ababukedde TV bakugamba munange kuma eddembe tugenda mu kulonda naye kola ki kuma eddembe mwana wa maama temukyagabirabo Bilwa, abago TV. Ewe bili. Ena kubangambala gakalaba omukulu eyafuna ewa. Sikyayogera nnyo. Mugabi wali. Kundi mbadde sinagituuka mu akasera mbadde sinakatuukamu. Ngenda kubangambala ga ate munaffe eyawangula ekirabo kya Go TV wali eje wakulekana kusalama lodi awo. Ngenda kubangambala gawo mpola mpola nenga Go TV liviti. Go TV. Liviti. Okay, nacha jomi kemanya gange ngati ngowe nagamba mbuno mukwano gange Go TV yagabudde sekukulu tutalaga ebitundu ebyenjawulo okubeera nga tukola ki nga tubawa ku birabo bino okitegedde okuva mbadaffe aba Go TV jukira ntino Go TV bambi n'omutima gwayo omugabi yaddiza kuba kasitoma baayo abagiwagidde bank